ensonga za Kalabba zikutte wansi ne waggulu. Bannayuganda abasinga obungi ndowooza tebalabanga ku muntu gwe bawanika Kalabba mu Uganda, bawulira biwulire nti waliwo gwe baateekwa ku Kalabba, Haji Musa Ssebirumbi, nti tumuwulira buwulizi nti oba oli awo twali n'abamu tetunategeera nnyo bukulu bwa bintu bigenda mu maaso mu ggwanga. Naye nga omusango gwokero Onyum eyatta abaana 4 oluvannyuma lw'okumukka mu vvi omulamuzi n'amusalira gwa Kalabba, kati ne kisigalira eri Gen. Museveni kubeera nga ateekako omukono. Naye ate ekyo nakyo kikonfyuzinze abantu. Abamu bagamba nti bagenda kubeera nga bamuteeka Kalabba mu ssaawa 72 zokka okuva lwe baamusalidde. Naye ng'ekituufu kiri nti essaawa 72 okutandika okubeera nga zibalibwa Gen. Museveni amaze okubeera nga akoonako sitampu nti maze okusayininga mugende mu muteeke Kalabba. Kati bwe tuddayoko emabega nga tunaba kubeera nga tulaba by'abashaija owa Uganda Prisons biki byatunyonnyola ku death warrant etandaba kubeera nga esayiningibwa Gen. Museveni. Njagala tukitegeere nti yadde abantu boogera ku Haji Musa Ssebirumbi okubeera nga ye muntu gwe bamanyi nti yateekebwa Kalabba, naye ekituufu kiri nti kwolwo olunaku lwe baateeka Haji Musa Ssebirumbi ku Kalabba, abantu baawerako baali baweerera ddala abagenda okubeera nga bateekebwa Kalabba. Era ku guno omulundi gweoyinza okuba nga olaba okero naye tomanya bwe babaawe bwe baasalira ekyokufa, oyinza okulaba nga ne bamuyunzeeko oba ne biwanvuwawanvuwamu kawo ne babaako abalala be baleeta nabo ne babasalira. Ebyo tugenda kuba tubitunuulira. Naye nga Haji Musa Ssebirumbi gwe boogerako ono yattibwa ku Kalabba era nga yateekebwa Kalabba ak'okutuga, kubanga Kalabba kafo wano ka kutuga nga bw'olaba Saddam Hussein bwe baamutuga. Kakati Haji Musa Ssebirumbi baamutuga n'abantu abalala 27. Kitegeeza nti Haji Musa Ssebirumbi ye yaweza owa 28 lwakuba nti ye yali prominent figure gwe tuyinza okubeera nga tutunulako oba gwe bakyajjukira, naye nga kwolwo olunaku abantu abaweerera ddala 27 ye ng'aweza wa 28 be baateekebwa Kalabba ak'okutuga mu kiseera ekyo. Kakati bwe tuddayo emabega, lwaki akalabba kaalya Haji Musa Ssebirumbi n'abalala? Abalala tetuyinza kumanya misango ki gye bazza kubanga sigirinaako bukakafu, naye nga nakyo gyali gyakutta ndowooza bantu, kubanga okusinziira ku bbanga lye battibwamu kitegeeza nti abo baali bavunaanibwa kubeera nga batta abantu mu lutalo. Naye ekisinga okwewuunyisa nti eyateeka abantu Kalabba okutta ate naye kennyininyini yatta, kubanga ensonga eno njagala tugitunulemu bulungi nnyo nga maze okunnyonnyola lwaki Haji Musa Ssebirumbi baamutta. Kati Haji Musa Ssebirumbi kigambibwa okuba nti Museveni ng'ali mu nsiko mu lutalo olwatandika 1981 ne lukomekerezebwa 1986 wano ewaffe ne bama ne balwambusa Mambuka. Kakati Haji Musa Ssebirumbi ku mulembe gw'Obote yali mmaje gw'Obote era nti yali mukulu ng'akola mu intelligence nga bw'olaba oba aba CMI oba ISO bwe bityo. Kakati omwami ono nti baagenda ku kyalo ekiyitibwa Kikandwa Isemuteyi nga waliyo omwami bamuyita Lutamaguzi Mbu ng'akwese Museveni. Lutamaguzi ng'akwese Museveni. Museveni yeekwese Lutamaguzi ng'amanyi waali, ne bajja ne bamubuuza bano ba Ssebirumbi nti Museveni aluwa n'agaana omumwogera naye ng'amulaba wali mbu Ssebirumbi kennyini n'akwata ejjambiya n'amutema wano emabega w'ensingo n'ekutuka, era omukulu Lutamaguzi n'abanga kati ssaawa eno tumwogerako ng'omugenzi. Kakati
nga sinnaba kuvaawo nnyo awo njagala tujjukire bulungi nnyo obukodyo bwa Museveni obw'omu nsiko nti beefuulanga ab'amagye g'Obote ne bajja ne babuuza abantu nti Museveni kuba Museveni yalinanga obukodyo mbu obwekweka mu bantu kati n'amaliriza ng'asindise abasajja be nga bambadde engoye eza gavumenti ez'amagye ga gavumenti ne bajja ne bababuuza aliwa Museveni aliwa kati bambi bo ne bamufiiririra nga baagala okulaba abantu basobola okubawaayo nga just Museveni ali mu kola experiment kubanga ebyo baabyewaako n'obujulizi kati tumanyi oba Luttamaguzi baali basajja ba Museveni nga Ssebirumbi mu kwegaana ddala yali mutuufu awo nze naawe kubanga akakodyo Museveni yakakozesanga yajjanga ne yeekweka ewuwo kakati mu ngeri y'okwagala okunyiiza batabani bo atulaba olina abaana bangi nnyo agavubuka kati nga bajja beekweka ewuwo bwe beekweka ewuwo nga beefuula nti amagye g'Obote gasazeeko oba ekiro bakwata taata wammwe agavubuka galaba nga Museveni yeekwese wali ne bamusala kati mmwe ne munyiiga ne muyingira obuyeekera kaali kakodyo ka Museveni ako tayinza nakiigaana kakati Ssebirumbi kigambibwa okuba nti yakola ekyo mbu Museveni yaliwo kitegeeza ne Museveni kennyini yalaba Ssebirumbi ng'akola ki nga azannyira mu kakodyo ke kakati nti Feb 1987 Museveni amaze okuwamba Ssebirumbi bw'atyo n'akwatibwa emisango n'agyegaana n'agamba mbu ye mu kiseera ekyo yewoogerera simanyi yali azze Kampala mbu kwejjanjaba biwundu bya bbomu bye yali afunye mu kiseera ekyo kakati munnange bwe batyo batolondoka n'omusango omwezi ogwokuna n'okuzimwezi 18 1989 kati Museveni yakalakata awo omulamuzi ayitibwa Alikipu Ouma nakuzi omwezi nga 18 omwezi ogwokuna 1989 n'amusalira omusango ne gumusinga gwa Kalabba nga bw'olaba omulamuzi Kawuka bwe yagusalidde ani Okero kakati bwamusalira ogwa Kalabba ono yabeerera ddala mu kkomera emyaka egiwerako kumpi giri mu 10 eyo ng'ali mu kkomera okwo bamusalira omusango kubanga ennaku z'omwezi nga 27 April 1999 kati bwe tuli emyaka 27 emabega bw'atyo yattibwa yateekebwa Kalabba n'attibwa wabula Kalabba yateekebwako n'abantu abalala 27 kitegeeza Hajji Ssebirumbi yali owa 28 wano kitegeeza nti omujulizi omukulu ye yali ani yali Museveni kati akalabba bwe katukabaddewo ebbanga eryo naye tikigambibwa okuba nti ensi bwe mala emyaka nga 10 oba nga teteeka nga muntu kalabba bagibala okuba nti oba oliawo tekaliiyo kagamba kaasirika oba kubanga kiba kitegeeza nti basobola okuddamu ne bakazuukusa babeera bagibalanga akataliiyo kakati munnange bwe tudda ku nsonga y'Okero kubanga Museveni olw'akatambi ke yabadde ayogerako era ng'ayogera ku death penalty ku Kalabba ng'agamba nti ebintu ebimu byetaaga okubeera nga bikomawo mu Africa kubanga bikozesebwa mbu engeri Abafirika gye balowoozaamu ennaku zino mbu abamu baba beetaaga kuteeka Kalabba Museveni bw'atyo bye yabadde ayogera naye nze bwe ntunuulira ebintu nga bwe biri bwe kiba nga obujulizi bwe buli nga Museveni yalina emizannyo egyo era nga agyewako obujulizi egy'okuttisa abantu mu lutalo egy'okwambaza abayeekera be ebyambalo ne bagenda ne batta abantu kitegeeza nti nabo baba benkanankana ne Ssebirumbi bwe tutamanyi nti oba ddala kituufu kubanga Museveni yali omujulizi ate Museveni teyeesigika okwogera amazima si kyangu bo teyagaa nti Museveni asobola kuwulira amazima by accident kati tumanyi oba yalagala kite nga bw'olaba nti Idi Amin Museveni ayagala nnyo oteeka ebibi byonna ku Idi Amin ebyokutta Jenan Lumu tasobola kugamba nti oba ono yali muyeekera wabula bagamba beerimbika mu ddiini ti baamutabwa ddiini n'ebintu ebirala bingi nnyo kale okutta si kirungi nti Amin yakola kirungi okumutta naye kwegamba balina engeri gye bakisugakootingamu so nga ate ku mulembe gwa Museveni nti n'ategeera butegeezi nga ddala oli muyeekera wa ddala nga si byakugeta Akalabba tekanya natwala nnaku 72 mbu balindako asayiningirawo death warrant era nenkera ne bakuttirawo kati mu musango guno ogwa Okero Museveni alabika yabadde omulamuzi omukulu kiraga nti omulamuzi guno baali bagusala dda
era nga gwa kalabba kuba Museveni yasalawo venue kwe bagenda okubeera nga baguwoleza n'omulamuzi n'abeerawo era ne baguwa obudde obutono ne guba nga gusaliddwa. Kati ekikulu okusinza ku bigambo bya Museveni nga bye yabadde ayogera nti bw'oba osiyembwa akkiririza mu anayi kwegamba ayagala ekintu ekijjamu ekyo era naga nti Abafirika kalabba kaiba keetaagisa. Kale kwegamba ng'alaga nti kati ng'ono yatta abaana kituufu okuba ng'agenda ku kalabba. Kyesiwakanya okuleka mpozi nga waliwo ataawakanya. Naye ky'oba omanya nti byabasajja yatugambye nti mu ssaawa 72 singa Museveni abeera amaze okubeera nga asayininga death warrant, kitegeeza nti omukulu gwe gwamezze Okello Onyumu yatta abaana 4 eggaba abeera agenda kuttibwa mu ssaawa 72. That is singa abeera taapiirinze. Kati abantu abamu balowooza nti baba nabo bazissaabo okuva omulamuzi we yasaze omusango abaana battibwe, Okello attibwe. Naye ekituufu kiri nti Okello akyayinayo ennaku 14 ez'okukola apiiro kwekubira enduulu mu kkooti. Tumanyi oba agenda kukikola, naye wali bwanalaba omulamuzi nga mugamba yeetonde n'agaana okwetondera abantu. Simanyi kubanga ndowooza aba takkiriza kubeerayo omusango yagwegaanirawo. Kakati ne tuba nga tulinze apiiro agenda kugikola oba nedda, agenda kujulira oba nedda. Bw'aba tajulidde kiba kitegeeza nti Museveni waafunira olupapula bw'ati nga luliko eby'Okello asayininga death warrant, Okello aba agenda kuttibwa. Essaawa 72 ziba zitandikirawo okubala. Ne bwe bamutta enkeera tewabaawo buzibu kubanga baba bakikoze mu ssaawa ezo. Baba bakikoze mu ssaawa ezo. Naye Uganda badde bagibalanga de facto moratorium, ekitegeeza nti akalabba kabadde nga kataliiwo kubanga babadde bamaze emyaka egiwerera ddala. Tuno tubadde tuyingidde 27 kasookedde nga omuntu asembayo okubeera ng'ateekebwa kalabba Haji Musa Ssebirumbi n'abalala kugambye 27 nga tebaddangamu kubeera nga bateeka omuntu ku kalabba. Kati Okello wuuno naye nga nkutegeezezza nti tetumanyi kubanga waliwo abagamba nti akalabba kano kazukusiddwa buzuukusibwa. Akalabba kano kazuukusiddwa katya? Nti bakazuukusizza olw'okuba nti baagala okubeera nga abo bonna bannabyabufuzi abali ku ludda olwa opposition nti emisango kati nga bw'olaba bwe baagala okukireka baali baagala kipulaningira ne ku Besigye ne kigaana nti oyinza okusanga Kyagulanyi Ssentamu akwatiddwa oba ne political prisoners abali mu makomera ne batandika okubeera nga babaako amendments ze bakola mu makomera ne bongeza ku bibonerezo oba ku misango egyo egy'okubeera nti nno oteekebwa kalabba, okulya mu nsi olukwe, okukwata akaana akato mu ngeri eno eya bulijjo oba mu bw'emikwano gw'ebikukujjo ogw'empanka, okutta mu bugenderevu n'ebintu ebirala bingi nnyo obutujju. Kakati bayinza okubeera nga bagenda kwongerako emisango emirala era nga bakukakasa nti egyo emisango mibi nnyo era death warrant erina okubeera nga erumirawo. Naye nga ebyo bonnange bye bitonotono kubanga babadde babuuza abyabashaija bannayuganda bayi babuuzabuuza ati kakati mulina hangman bwe balina omuntu atuga ali special ali awo teba buli musirikale yenna owa prison bamusomesa engeri gy'ateeka omuntu ku kalabba. Bano babuuze kubanga bangi nnyo bali mu myaka egibuuza ate bangi nnyo nga tebaabirabako nga tetwabitegeera. In fact Haji Musa Ssebirumbi ffe tetwamutegeera mu biseera ebyo tetunakwetegereza nnyo oba oli awo mawulire ng'abaana abato. Kakati ensonga eyo mugitegedde era nsuubira okuba nga ababadde balowooza nti nno Okello agenda kuteekebwa kalabba right away nedda si bwe kiri. Ekyo kijja kukola nga Museveni amaze okuteeka omukono ku death warrant ate singa Okello aba takoze appeal. Kubanga Okello bw'akola appeal bino bikyalimu okubuzaabuza oyinza okuba Museveni ali mu kweswanta ye bamutuge njirindidde ngisayiningi Okello kumbe
agenda kukola apiiru. Bw'akola apiiru Okello bw'atyo tuwulire buwulizi nti Okello yakutuse ebirwadde oba nga tetulina ngeri gye tuyinza kubanjamu Okello ali ludda wa, oba ne batugamba yettidde mu kkomera. Okello n'agenda mu America n'alya ebicepere bye.